We bituuse kati nkuze bizinensi yange njitobedde wamu n'abo be naleeta okunnyambako. Wabula sibeesiga kusigala mu mikono gya bizinensi yange wadde abaana bange. N'ate nina abakozi mwe nnyinza okulonda omu ku bo asobola okutwala mu maaso ekirooto kya bizinensi yange. Nakeera ku makya ne mpita abakozi bange ne mbagamba mwenna nga bwe mbakuŋŋaanyiza mu ruumu eno. Mummwe mwe nandyagadde okulonda omuntu agenda okuddira bizinensi yange mu bigere era agenda ogitwala mu maaso. Abakozi beewuunya era bantunuulira ne mbagamba ngenda kubaako bye mbawa. Naye oluvannyuma lw'emyaka omwaka nga gwetoolodde buli omu ngenda mu ensigo. Ensigo eyo agenda agizza ng'ogisimbye ondeetera ebibala ebinaava mu nsigo eyo. Abakozi beetunulako ne beewuunya era yabagamba mu mwaka gumu ogunaaba guyise buli omu ajja kundeetera kyakungudde mu nsigo gye ngenda okumuwa. Omuntu anaaleeta ensigo eyo ekintu kye naaba ekungudde yagenda okudda mu bigere bya kampuni yange. Sifuddeyo kirasi ya mukozi ki gy'oliko. Wabula mukwano gwange ono omwe yali akola mu kampuni eyo gwe bayita Ronnie. Yagenda ewaka n'asisinkana mama w'abaana n'amunnyonnyola ka story nga bwe kabadde boosi waabwe kigezo ky'abawadde. Mukyala wa Ronnie yamugamba ngenda kuyambako kozi lwa nsonga ekifo ekyo tukyetaaga mu bulamu bwaffe. Tubeeko ne bye twetaaga okwongerako. Baafukiriranga ebimera era wiiki zaatambula, wiiki emu, wiiki ebbiri, wiiki ssatu. Banne be baabawa naye ensigo bo ebimera byali bitandise okuvaamu, byali bitandise okukula. Naye ng'ate ekisinga okwewuunyisa ekimera ekyaweebwa Ronnie kyali tekisobola kuzzaadde ensigo n'emu era nga bwe yali abiteekamu yakanyanga afukkirira naye nga teri kidda. Yakwatanga ekkubo n'agenda ku mulimu ng'awulira banne bwe baabawa ensigo bo banyumya ng'ebyabwe bye byatandise okuleeta ebimuli eby'enjawulo. Ronnie yatandika okweraliikirira n'agamba oba mwana nayonoonye bwonoonye ensigo ezange ezitadda. Naye era nga bw'obimanyi Ronnie teyagwa mu maanyi. Ebbanga nga lyetoolodde banne baatandika okuwa ebimuli byatandika okumulisa, ebimera byatandika okumulisa naye ng'ate Ronnie musajja wattu ye yakanyanga kufukirira naye nga teri kidda. Yatuuka n'afuna ku bigimusa n'abyongeramu ezo ensigo ezaali zimuweereddwa naye ng'amazima gennyini teri kidda. Ronnie yatandika okweraliikirira kuba ekifo ekyo yali akyesunze. Wabula omwaka gwali guweddeko era baabasaba batandika okuleeta ebintu bye baali babawadde okugenda okusiga. Ronnie yagamba munaye mukyala sigenda kukwata kubo, genda kutwala kyange kye nnina kati ntwale kasuwa kakalu. Omukyala n'amugamba mwami anti kati munaye olaba gwe ekyo ky'osobodde okugezaako tomanya bonaagaano kitwala bajalaga tiwafaayo kwata ekkubo otwale ekyo ky'olina. Ronnie ku makya akwata akasuwa ke n'akwata ekkubo n'ayolekera ku ofiisi. Wabula ekyasinga omwewuunyisa agenda otuuka mu lukubo lwa ofiisi nga mujjudde ebimuli ebinyirira banaye nga binyirira nga muli ebimuli ebyakuzibwa banaye nga byafukirirwa ne bimera bulungi. Wabula bwe yayingira munda yayingira n'akasuwa omutaali yadde ekimuli era banne baatandika omusekerera. Mu kumusekerera abamu baamukwatirwa ennaku, abamu baatandika omukuba olwali era ekyamutaasa ye boosi okuyingira luumu. Ronnie teyagezaako yadde okwesembeza okumpi era yatuulira ddala mabega naye nga munakuwavu ng'awulira okuswala mu mutima. Era boosi yasaba n'abagamba bannaye mwebali kuleeta ebimera ebinyirira, ebimuli ebirabika obulungi, emiti egyakula obulungi. Era yasaba n'asonga mwoli asembye emabega n'agamba ate Ronnie lwaki otudde mabega? Namugamba banne Ronnie jangu sembera kumpi, jangu n'akasuwa k'akakalu sembera eno. Ronnie yawulira nga boosi alinga amuwaddeyo okuswalira maaso ga banne era yasembera kuba yali awulira aswadde. Yasika ekikkowe n'agamba waaye kantuule sirina kyakkola. Osanga boosi ansembeza kumpi ng'anoonya wangobera. Oluvannyuma omukulu yagamba abantu bonna bayimirire. Ronnie yayimirira n'amugamba gwe totuula, abalala bonna batuule. N'amubuuza ki ekyatuuka ku nsigo zo. Ronnie yatuula wansi yayimirira n'atandika okunnyonnyola n'amugamba munaye boosi sirina kye sikoze, byonna mbikoze okufukirira ebibala bino naye ekibala kigaanye. N'agamba banange mwenna nsobola otegeera ensonga eno naye munansonyiwa Ronnie gwe ngenda okulonda nga omuntu agenda okudda mu bigere bya
bya bizinensi yange bya kampuni yange. Abakozi bamubuuza ate lwaki bwe watuwa okusimba ebintu ye talina kye yazza. Omugagga n'abagamba nti mwenna bwe nali mbawa ensigo bwe twali mu lumu eno nga mbawa ensigo, amazima amatuufu ensigo ze nabawa zaali nfu. Ng'ensigo ezo ne bw'onaakeera ku makya n'ozifukkirira, ne bw'onaakeera ku makya n'ozirabirira otya, zaali tezisobola kuvaamu bimera. Abamu ku mmwe mwagenda ne mulabika ne mufuna ensigo ezammwe ne mulimbirira ekyo kye nabawa. Ng'ate ebintu bye nabawa byali tebisobola yadde okudda engulu kuba ensigo ze nabawa zaali nfu. Ekiweesa Ronnie okuba nti ye musajja agenda okudda mu kampuni y'ebigere byange oba okudda mu bigere bya kampuni yange, ye musajja ow'amazima asobodde okuleeta ensigo nga bwe nazimuwa kuba zaali nfu, yazisimba ne zigaana okudda. Naye mmwe mwayagala mukwate ensigo ne muzikola replacement ne mufunayo ensigo ezammwe nga mwagala okulaga nti mulwanira obuyinza. Ebiseera ebisinga bw'olikeera ku makya n'osiga amazima oba obwesimbu olifuna okwesigibwa. Bw'olikeera ku makya n'osiga ekirungi ogenda kufuna emikwano emirungi. Bw'olikeera ku makya n'osiga obuntu bulamu mu muntu ogenda kufuna ekisinga mu bulamu bwo. Bw'olikeera ku makya n'obeera nga gwe muntu asinga okubeera ow'amazima ku nsi kuno, n'ebigenda okwanguyira mu bulamu bwo bigenda kuba bingi. Bw'olikeera ku makya ne weewaayo okumanyibwa n'okugondera ebyensi nga byeyagala ogende, obulamu bwo bugenda kutereerera mu maaso. Biseera bingi tunoonya abantu abo abanadda mu bigere byaffe nga ffe tuwanise, naye muntu ky'omutuufu gw'oteekeddwa okuteeka mu replacement yo asobola okwewaayo okuddukanya ekyo. Muntu ki gw'osobola okuteeka mu bintu byo n'asiga obwesimbu okukkiriza n'asobola okutambuza ekyo ky'owandyagadde kitambuze? Kyekigezo mu bulamu bwaffe kuba bingi bye tukolerera. Amanya n'eddoboozi Mandevi Kabaka. Wow. Don't forget to subscribe.